Ku ntandikwa ya Ssabbiiti eno abavubuka batandika okwekalakasa okw'emirembe nga bavumirira enguzi esusse mu ggwanga naddala mu paalimenti. Mu nteekateeka yaabwe basala okutambula nga boolekera paalamenti y'eggwanga okulaga obunyiikavu bwabwe. Kyokka bano ab'ebyokwerinda tebabaganya wadde okusemberera paalimenti era abawerako ne bakwatibwa. Mu bakwatiddwa mwabadde omukyala Nana mu Africa eyeezobye n'abasirikale okutuuka engoye zonna okwefungula. Ekyasinze okuleetawo embeera y'ekyekango nti abadde bakwata omukazi ono bonna babadde basirikale basajja. Embeera y'emu yalaba ku mwaka 2012 poliisi bwe yaleegezaako okulemesa munnakibiina ki FDC Ingrid Turinawe okwetaba mu lukuŋŋaana lwa bannakibiina olwali lutegekeddwa ku munisipaali y'e Nansana, omusirikale omusajja n'amutigaatiga. Ebikola nga bino bizibeetawo okwemulugunya olwa poliisi okwesa abasirikale abasajja kukwata abateebereza okuzza emisango nga bakyala. Ebibiina ebirwanira eddembe ly'obuntu nabyo bivudde ne bivumirira ebitongole by'ebyokwerinda ku ngeri gye bikwatamu abeekalakaasi. Eddembe eryo liri mu constitution yaffe. Kamisona wa poliisi John Kamya ategeezezza nga bakyalina okusoomoozebwa olw'omuwendo omutono ogw'abasirikale abakyala mu poliisi y'eggwanga. The ratio of women to men is just about 20%. It's actually less than 20. So kiyinza obutasoboka nti buli mbeera wateeka okubaawo omukyala. Wabula ntegeeza nga bwe kitamenya tteeka lyonna omusirikale omusajja okukwata omukazi singa abeera azzizza omusango. Abantu bakubye enduulu, omupoliisi omusajja azze, okizudde nti omwalimu omumenyi w'amateeka mukyala, oyagala omupoliisi oyo omusajja asooka adduka addeyo ku station ano n'omukyala lobala egende mu maaso. Ono yategeezeza ng'ebikola eby'abavubuka okwekalakasa nga balumbagana paalamenti y'eggwanga mwabaddemu ebirala ebikusike. Information endala mwe gye mutamanyi abeekalakasi bye babadde abamu abeekalakasi bayinza okuba nga badde tebamanyi naye ng'ate waliwo ebitongole by'eddembe byo information gye bifunye. Akakiiko akalwanira eddembe ly'obuntu mu ggwanga ka Uganda Human Rights Commission kategeezeza nga batandise okunoonyereza gwe yabaddewo mu kwekalakasa kuno kw'abavubuka. On the initiative of the Uganda Human Rights Commission, it started investigating on the arrests of the people who have been, arrested and taken to various police stations in Kampala. Okwogera bino babadde bafulumira alipoota ku mbeera y'eddembe ly'obuntu mu bitundu by'e Karamoja, Moroto, Padel, Kosa ne Lira. Alipoota enakolodde ebitongole ebirwanira eddembe ly'obuntu eby'enjawulo nga bikulembeddwa mu Human Rights Center Uganda. Okusinza kwa alipoota eno, emisango gy'okutobola eddembe ly'obuntu mu bitundu bino gigenze gikendeera. Waliwo bingi ebikoleddwa okuyamba abakyala n'abawala okuteekawo ebifo ebimu bye balina okufuniramu obuyambi. Margaret Sekajja nga yakulira ekitongole ki Human Rights Center Uganda ategeeza ng'ebikola by'ekibbattaka kw'ossa n'obutabanguko mu maka bwe bikyerisa enkulu mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. N'okutwala ettaka ly'abantu mu ngeri etali ntuufu nga teyise mu mateeka. Bano era baagala gavumenti okulekerawo okukozesa abantu ba bulijjo mu kkooti y'amagye. Amagye nago ne poliisi balina okutabula engeri gye bakolamu emirimu gyabwe. Ate n'okuba nti abantu batwalibwa mu kkooti y'abamagye, ekyo nakyo kikyali mu kkooti. Abakulira akakiiko akalera eddembe ly'obuntu beyamenga bagenda okukwatagana ebitongole bya Nakyewa okulondola ebikola by'okutulugunya abantu naddala mu makomera.